Abakungu okuva mu kitongole ekikola gw'okusolooza omusolo mu ggwanga ekya URA olunaku olwaleero bakiise embuga era ng'ogubatuteyo kwe kwewozaako ku bibadde bigambibwa nti kyagala kutandika kusolooza musolo ku luwalo lw'Obwakabaka. Oluwalo y'emu ku nkola abantu ba Ssaabasajja mwe bayita okudduukirira emirimu gy'Obwakabaka kyokka ng'ekitongole ky'omusolo kyeganye ebibadde byogerwa nti kigenda kutandika okulusoloozaako omusolo. Kino si kituufu kubanga URA omusolo egujja ku nnyingiza ya mirundi esatu. Ennyingiza esooka ye employment income, bonna abalina emirimu bw'oba osasula omusaala omusolo gutulwako gwe tuyita pay as you earn. Ennyingiza endala ye business, bw'oba olina business ng'ereeta ennyingiza tulina business income. Ate omusolo gwokusatu gwe property tax. Ssenkulu wa URA John Musinguzi yakulembedde mu banne era olutuuse ku bulange ne beevumba akafubo akatutte essaawa 2 ennambirira. Rate of tax. So bwe kubaako ennyingiza endala etali mu bika ebyo ebisatu tegibwa ku musolo. N'olwekyo oluwalo y'emu ku nnyingiza ezitafolinga mu categories y'esatu, ate URA teyina ekiragiro ate tekirowooza nako tutandika okuggyawo omusolo ku luwalo lwa Kabaka. Ate okukiraga tuze n'oluwalo lwaffe naffe tuwaddeyo akatono ku Bwakabaka bwa Uganda. Ono oluvudde mu kafubo n'ategeeza bannamawulire nga bwe wataliiwo nteekateeka yonna ya kusolooza musolo ku luwalo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yategeezezza nti mu kafubo kano boogedde ku bintu bingi omuli byonna ebiteekeddwa okusoloozebwako omusolo mu Bwakabaka n'ebyo ebitalina kuggyibwako musolo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us. Wabanga alina emirimu gy'akola okuwa omusolo si kibonerezo buvunaanyizibwa bwaffe, era tuwulira emirundi mingi ng'abantu baagala enguudo ennungi, baagala ddagala mu malwaliro, baagala amasomero amalungi. Ebyo birina kuva ku musolo, naye gwe omutuuze alibanja wawaddeyo omusolo. Kikulu nnyo nga bwe tulaba mu masinzizo nga towadde endobolo, oyinza okwebuuza Eklezia yo kyekoledde mu ndowolo gyawa gwe atanawa musolo naye oyagala eddagala. Ekibuuzo ekyokutwala na ddagala mu ddwaliro n'okibuuza otya nga kutuwa omusolo. Awo nno kikulu nnyo abantu okuwa omusolo. Katikkiro era akubirizza abantu ba Kabaka okukuuma ebitabo byabwe n'okuwandiisa kampuni zaabwe ba bizinensi bwe baba bakolagana bulungi n'ekitongole ekisolooza ky'omusolo.